ebyafaayo tebyeddingana wabula abagwagwa n'abatumbaavu be baddiriŋŋana ebyafaayo nga bwe gwali mwaka ogwa 2020 2019 2018 2021 na guno gwaka era Generali Yoweri Kaguta Tibahaburwa tannakolamu nkyukakyuka ku bikolwa bye omuli ekiwamba abantu okutulugunya abantu okulinnyirira eddembe ly'obuntu newankubadde nga ayongedde okubeera nga ayongera okufuna empeera oluvannyuma lw'ebikolobero ebyo nga muno mwe mujjidde envumbo mwe mujjidde omutemako obuyambi ababadde bamuyamba mwe mujjidde amawanga n'ebitongole eby'enjawulo okulekeraawo okumuwola kubanga kyategerekeka nti amabanja gano gaalya tegagatta toffaali ku bannayuganda wabula gajuna yiye ng'omuntu kubaga amabanja ge gamu gagulamu emmundu ebimotoka ebikkakkanya obujagalalo omukka ogubalagala n'ebirala kati nno oluvannyuma lw'ebintu obutatambulira bulungi kibiina ky'NRM mu bitundu by'emubende olunaku olw'eggulo Generali Yoweri Kaguta Tibahaburwa ng'enkola yaabwe bwetera okubeera balina akabonero ke tuyita ak'okkangakanga yogayoga bayolekedde emubende ne bawambayo chairman wa National Unity Platform era we twogerera y'omu ku batannaba kubeera nga amayitire ge gategeerekeka ate nga tawambiddwa yekka n'abalala bangi abadde bajja bawambibwa mu bitundu eby'enjawulo olw'okubeera nti balina akakwate ku National Unity Platform n'okubeera nti bongera okubunya enjiri ey'enkyukakyuka eri bannayuganda bano munnanga ebituufu bye batayagala kuwulira banyumirwa nnyo okuwulira ebibi era ndabyeko n'omukyala Hajati Adija obaani yamuwa ekitiibwa ky'obwajati ku bigambo ebimuvaamu mulabyeko ng'agamba nti Bobi Wine lwaki ye byayogera byayagala bawulire nedda kino tekiri ku Bobi Wine kwogera byayogera ng'ayagala bannayuganda babiwulire no kiri ku mulamwa ogw'okununula eggwanga lino kiri ku mulamwa ogw'embeera eri mu ggwanga lyattu Bobi Wine byayogera byonna naffe abalala ne bw'aba tabyogeddeeko tubiraba ne bw'ayimirira awo n'atandika kulaga bubonero neyefuula nti tayogera ebiri mu ggwanga byeyoleka byokka kakati mukyala Adija n'abalala annamyalo mukyala Namyalo n'abalala ab'NRM kakati temulaba nti mulimu kwogera na kuwemula mugenda tuuka akadde eddalu libalinnye mutandike kulabika nti mweyambula naye nga mweyambula lwaki lwa Bobi Wine kwogera bituufu ebyo byennyini ebiri mu ggwanga Uganda bw'ayogera ku by'eddwaliro nga bamu baluluma bw'ayogera ku by'enguudo nga muvaayo mumuwemula bw'ayogera ku biruma bannayuganda ng'obwavu nga muvaayo mugamba oyo munyiwanjaga bw'ayogera ku bintu nga bwe mubbye ne mwegabira omudidi mu paalamenti ng'NRM bwewemmenta obuwumbi n'obuwumbi nga mu lunaku lumu Generali Yoweri Kaguta Tibahaburwa yekka amakaage gawemmenta obuwumbi bwa Uganda bubiri nga mugamba oyo Kyagulanyi awagira omukwano ogw'ebikukujju ate bwe guba kamuvi nga mutandika kuwemula na kumuvvoola kati nno njagala okubagamba nti munywere kubanga abaganda baalugera nti enywera yeerima bwe mubanga mubadde mukyawemula muwemule mugenda kutuuka akadde mutandike kweyambula nti nga mugudde eddalu ku lulwe anyway ebintu bingi nnyo olunaku lwaleero bye njagala tumulungule ekiwamba abantu kyo kikudde ejjembe kifuukidde ddala abaana baliwo naye ngenda kutwalako yogayoga mpaka mu paalamenti y'eggwanga bakomishona ba paalamenti be tubadde tukyabanja miliyoni 485 we twogerera beegabidde obuwumbi 5 n'okudda waggulu byonna ogenda kubeera ng'obifuna mu vidiyo eno temubiyita ebigambo byange biviiridde ddala direct mu paalamenti nga bakomishona bano ennaku ntono nnyo emabega amawulire gaafuluma nti buli omu yali agenda kufuna miliyoni 5 bwe muba mubadde mukyali ku miliyoni 5 kati nno bakomishona bano buli omu wakufuna 1.2 biliyoni 1.2 biliyoni beegabidde obuwumbi 5 ne miliyoni 2 nga buli omu wakufuna 1.2 biliyoni bakomishona bali bana kati tumanyi oba omugabo omulala gunaalagawa gwe nange naye nga buli omu wakufuna biliyoni 1 ne miliyoni 2 bino byogeddwa mu paalamenti akatambi nkayina ngenda kakuwa temugamba nti nno nabawaayidde nedda bino biri open
biri mu public domain, bye bino ebigambo bye mutayagala kuwulira ninga ate embeera eri mu ggwanga. Mwagala tubutike amatama gaffe, mwagala tubunire ng'embeera bweti bweri mu ggwanga, mwagala tubunire ng'obubbi bukudde ejjembe, mwagala tubunire ng'enguudo tutambulira kumbi buli lunaku tufiirwa abantu baffe, mwagala tubunire ng'amalwaliro temuli ddagala abange, mwagala tubunire ng'abaana baffe kati okubaweerera tulina mmala kuyita mu URN tugwa mu kawaliggo ate nga tuwaayo empiiya nnyingi, tunaabunira mpaka ddi olw'ebikolwa byammwe n'ebintu bye mutukolako nga twefudde abatabiraba. Kakati nno baganda bange, newala nnyo okwetooloola, njagala kubatwalirawo mu paalamenti nga tetunnagenda ku by'omubaka oba omukulu akulembera ekitundu ky'emubendo wa National Unity Platform eyawambiddwa katumala ofuna akatambi kano kaviiridde ddala mu paalamenti. Bakomishona bano bampuuga n'abalala betukyabanja miliyoni 4.5 kakati olwaleero bakulaga nti baagala kwewa buwumbi 5 bulambirira ne miliyoni 2 ogwanobeere ng'ogewulirirako nkomewo. Ate era mu ngeri emu bakomishona bateereddwa mu buwumbi bulala 5 mu bukadde 4 okubayambako mu nkola yaabwe y'emirimu. Each of the commissioners of parliament, for example, have been allocated personal to holder expenditures of 1.372 billion shillings, in total 5.488. The minority recommends that budget estimates of parliament be reviewed to free more funds for committees. And somebody picks a microphone, whether he has read whatever rumor mongering on social media, and makes it an issue of this house, and they speak in loud tone to appear as though they are authentic, very unfortunate. A member said that he has even a sharing formula, and you member of parliament, what's your name? Mukafuba okutereeza ekifaananyi kya parliament era nawo waliwo sente ziti 5,226. 10.9 billion for public relations and cleaning the image of parliament. Let's just do the right thing, our image will be. Then we don't need to pay somebody to clean. I don't know how they are going to clean. Mbadde eno njogedde obuwumbi 5 ne miliyoni 2, obuwumbi 5 ne miliyoni 4. Naye nga bagenda keera ku makya bakugambe nti tebalina funding kuyambako ba medical intern. Bagenda keera ku makya bakugambe nti tebalina funding kuteeka babaka balondeddwa mu kyapa kya gavumenti. Bagenda keera ku makya bakugambe nti akalulu ke tugenda mwaka 2026 tebalina yadde olw'ataano olukavujjirira, naye ng'ate bali mu kwonoona na buwumbi kubuteeka mu bakomishona. Kati njagala ogatte obuwumbi 5 ne miliyoni 4 ogatteko biliyoni 50 ag'akafuluma ku babaka ba paalamenti. Otokoma okwo njagala ogatteko obuwumbi obukunukira okuyingira 118 bwe bakagabira UPDF olw'okugenda e Juba. Tokoma okwo njagala ogatteko obuwumbi obuli wakati wa 50 n'okudda waggulu obwonooneddwa nga buweebwa Pineti. Tokoma okwo njagala ogatteko obuwumbi obuweereddwa abamu ku bantu abafamire ya mwami Tibahabulwa okubayambako mu mirimu gyabwe. Awo Uganda nga mutugamba nti njavu, nga mutugamba nti Uganda erina kumala kulilayinga ku mabanja nga buli 10 kyonna ekijja mulya kirye bwe mutyo. Kati gwe Munnayuganda buno obubaka budda gy'oli. Bonaaba oyagala ggwanga ly'okubeera nga litereera, ng'owulira olina obulumi eri eggwanga Uganda, tandika leero tolinda lwankya. Bino byonna bye muli mu kuwulira, bano bo bali mu kwegabanya, bali mu kubwegera bakkuta, feeno tuli mu kwayuuya. Bali mu kulya buli lunaku babawaayo obukadde n'obukadde, kubanga buli lutuula lwa paalamenti balina omutemwa gwe babawa. Naye ate era balaba nti n'omutemwa ogubaweebwa nga bakomishona tegubamala, baagala biliyoni na biliyoni. Ekyo kati nkikulekedde okole judgment eyiyo gwe nga Munnayuganda nti olumba olutubonyaabonya ye NRM ye mwami Yoweri Kaguta Tibahabulwa gy'agenda agenda ayogeranga bw'ayagala obbawa miliyoni 5 10 n'emmeka, naye ng'atubbye emmeka nga Bannayuganda. Era buno obuwumbi n'obukadde bwajjagaba bwo buvaawa. Ekinnuma ennyo nti gaba mabanja nti buli Munnayuganda olwaleero abanjibwa 2.3 miliyoni kabeere mwana muwere ku bukadde 46 obw'Abannayuganda olwaleero obwalangirirwa. Buli muntu yenna abanjibwa 2.3 miliyoni. Naye jjukira nti by 2021 emyaka 5 emabega oba 4 buli muntu yali abanjibwa miliyoni 1.8. Kikulaga ki nti ebbanja mu kifo ky'okkendeera lirinnya bulinnya. Naye baani abaganyulwa mu mabanja gano?
ekyo naawe nkikulekedde kubanga obategedde. Gubadde nga mugano eri abakulu aba gavumenti eno babadde babifuula ebintu ebyokweyagala n'ebyokubalaatiramu mu kuwamba bannankyukakyuka, okubaggalira mu makomera ag'enjawulo, naddala mu budde nga tolekera akalulu. Katuli mu 2025 nga bwe baakola e Kalangala waliwo abaawambibwa, bino byonna nno nga babikola kugenderera ki? Kunafuya Robert Kyagulanyi Bobi Wine bw'amaanyi gamuggwemu. Naye njagala okubagamba mu abawamba abantu nti otwala omu bataano ne badda mu kifo kye. Oyo gw'otutte ng'olaba yayogera ennyo, ng'olaba yewe ekitale ennyo, abajja okudda mu bigere bye, tomanyi na kumanya nti bajja kubeera n'ab'amaanyi n'okkira ye. Emirundi emingi tubirabyeko, abawambiddwa tubadde tumanyi nti be benkomeredde mu kwogera, but at the end of the day ababaddira mu bigere ate baba bakambwe ennyo n'okkira abawambiddwa. Kati gwe ne bw'onajja ku kitundu n'owamba omuntu n'omutwala n'omutulugunya n'omugulirira n'omulimbalimba by'omulimbalimba oba n'omuteerawo condition enkakali n'omukangakanga okubeera ng'olina obulabe bw'ojja otteeka ku famire ye, muganda wange ne bw'anaabunira omumwa ogumu tegulobera mimwa mirala mipya kumerukawo. Omumwa ogumu gw'onaabojjeewo tegujja kulobera bantu. Kwa Bobi Wine yatugamba mukole ekintu kimu, wewaabo munnammwe comrade munnammwe afa mubuuke mulambo mugende ku kiddako. Mwatidde ekintu kimu kyokka kyokka gaali, kigambo bugambo gaali mwakitidde, naye ng'ate mwe mubadde mukole effujjo, mutulugunya abantu, muwamba abantu, nga mpaawo abakomako. Palamenti eno kakati we twogerera nga tetunagenda na ku palamenti, chairman wa NUP Mubende ye awambiddwa, era amawulire mabi nnyo nnyini ddala. Baganda bange muŋŋanye nfundikire ne vidiyo eno kubanga amaanyi ekituufu go nina matono, nina matono leero, naye tujja tambulirawo mpola mpola. Anfundikire ne vidiyo eno tulabe. Buno bwonna bubonero nno obulaga okutya, bubonero obulaga okweraliikirira, era njagala kugumya bugumya gwali ayatuulira ntolina kunafuwa yadde okuggwamu amaanyi wakati mu nteekateeka ey'okulwana okulaba nti olutabaalo luno lutambula. Tebaakulimba nti wali wadduka nga tewali kimugoba. Jenerali Tibahabulwa tumulina buli ango yonna, era mbalayirira bwe tweyongerayo ng'akaliro tukakuumidde wano tujja kuwangula insha Allah. Njagala okugamba bannaffe be tuli mu ddiini y'emu ey'Obukatuliki nti olunaku olulungi, wiiki ennungi, kubanga tuli mu Holy Week, Omukama Katonda yeeyongera okubeera ng'ate abagumya, era muyite mu piriyodi eno enaku enkulu ng'ate muli balamu. Abavuga emuvuga endiima, mwewale nnyo okutambulira mu mamotoka ag'olukale ne mutakomenti nga ku baddereeva oba ne mutabalabula nga mulaba bavuga bye mutategeera, wanga obubenje bungi, enguudo nfunda, n'olwekyo mwebeereremu baganda baffe. Twongere okudimandinga chairman waffe ow'e Mubende Kyeyune alabike ng'ate aba bamukutte bamuyimbula. Ono bwe bukodyo jenerali mwayita, naye ate takimanyi nti nno obukodyo buffe twabumanyiira bwafuuka obwa bulijjo gye tuli. Buno bukulaga nti Bobi Wine ali ku mulamwa omutuufu era nga tabawadde mwaganya yadde okuyinaayina. Nga nakuwadde ku information eri awo entebe etokota, abakulu bakukuta. Olwaleero bali mukola nkyukakyuka, nalabye ebirungi bamugjawo ne baleeta omulala, ne tulaba enkyukakyuka mu byokwerinda ebirala bingi bikyajja. Buno bwonna bubonero. Anyway, nja kujja mbibabuulira olunaku olw'enkya, omuto gunnumirira lumiriramu, kannewala okuleekaanamu ennyo, enkya mibannyonnyole mu bujjuvu. Mbaagala nnyo, tutambudde ne Sheikh Ashraf omulombi w'eddwa, nonyeko ku namba yewe eri awo, gwe wenaayina embeera mweyita etali nnungi akulombeera eddwa, embeera ejja kubeera ng'ate efuuka malidaadi. Mweraba. Greetings. I hope everybody is doing okay. Now this is Kuko Ntugenda Kurao for starters. Eje kifaananyi kiraba kyolaba mu screen yo. Ye gwagirabanga parliament. Gwe nange fa abalaba parliament. Eri Museveni ne kagulupu ke akababbi. Eyo yetuulu ebakuumidde mu bukulembeze. Kankuddiremu. Eri Museveni ne regime ye. Eyo ye strategy gye balina okuviira ddala ku ntandikwa mu pulaani yaabwe ey'okufuga ebbanga eddene.
kankole statement eno ng'ate eri backed with facts. Parliament eyo gy'olaba oba ekiyumba ky'olaba ekyababbi ku bizibu ebiruma Uganda olunaku olwaleero ebizibu 98 ku 100 bifubutuse mu kiyumba ekyo ky'olaba mu screen yo. Kati gwe nange tugenda kukkiriza nti tulina okutwala obudde okusootinga ekizibu ky'ekifaananyi kino revolution ne Uganda yaffe okutereera. Kankiddemu tulina okutunula mu strategy ya Museveni eno wakati nga abasinga tubadde tulaba nti tulina parliament. As of late it is proven nti eno yali tactic emu ku strategy za Museveni ez'okumukuumira mu bukulembeze zitya okusobola okubba bulungi Uganda ayise wano, okusobola okutemaatema n'okukyusa n'okumanipulatinga ssemateeka ayise wano, okusobola okwewa amaanyi amayitirivu ennyo okuba nti asinga buli institution y'amaanyi ayiseewa wano. Buli Museveni ne lugimu ye kye babbye bakibbidde wano. So kitegeeza we have to put focus yaffe esinga okuba ennene tulina otandika ogiteeka wano. Tulina okusootinga abantu bano very 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 fast ng'obudde bukyali. Mpuliriza katono engeri bano ba Museveni ne gurupu ye gye basobola okufuula parliament tuulu ey'okubayambako okukulembera ebbanga lyonna yali ejja kukola kye bayita demarcation of constituencies, not basing ku principle ya population. Nkiddamu batematema constituencies nga tebagoberedde muwendo gwa bungi bw'abantu bagenda kukiikirirwa. Kankuwa ekyokugeza Kampala region oba central region oba constituency ya Kampala constituency eya central ekiikirirwa Muhammad Nsereko ekitundu nnyo akiikirira abantu 40 ku 50. Naye ate ng'osobola okusanga nga waliyo ka constituency ke baatema eyo mu northern Uganda mu bitundu bya western Uganda ng'ekinene nnyo omubaka akiikirira abantu 15,000 oba 10,000. Gwe weebuuzeemu region esinga okuba n'abantu abangi mu Uganda yonna nga ye ya central region ebeera nga erina ekinene nnyo abaka 15,000 ng'osanga region etaweza yadde miliyoni z'abantu 8 ng'erina abaka 40,000. Buno Museveni bw'akitegeera nti the best way to manipulate the law, the best way to manipulate everything oyina kukozesa kino ekiyumba kyolaba wano mu bufunze. Mu video eno nsabiseemu obubaka bwe njagala bugende eri abakulembeze bange specifically abaka baffe aba parliament wakati nga tetulina numbers ate tulina kulabikanga abatalina kitukola. Nkiddamu wakati nga we don't have the numbers tetulina kulabikanga abatalina kitukola. Tulina okuteeka suggestions zaffe ku table eza Uganda kye twagala okuleeta mu bukulembeze eriwa 1 okuddayo okwetegereza population based constituency demarcation nti tuddemu okufuna constituencies nga tuzifuna okusinzira ku bungi bw'abantu mu kitundu ekitono nnyo. Senga buli mubaka aba akiikirira abantu 35,000 ku population y'abantu 5,100,000 nga Yubosi bwe yagamba. Obadde okimanyi tuba tulina abaka ba parliament 15,000 150 MPs. Senga buli mubaka aba akiikirira 30,000 egy'abantu. Kyakubiri eri abaka bange eraza okusaba kwange kuno mu parliament awaliwo ekintu kye tulina okugyawo nga Museveni yakireeta kugezaako kukwatirako bwongo bw'abantu nagezaako gula sympathy mu bantu atya. Tulina okwabo nkugambye mu parliament awo tulina okugyawo kye bayita special interests group zitya. Tandikira ku babaka abakyala betuleeta okuva mu district 146 ekyo kiteekeddwa okuvaawo. Ababaka baffe basobola okukiikirira
buli interest group mu constituencies zaabwe basobola okwanja ensonga zaabwe ku national council oba ku national level. Mu bufunze tetwetaaga mubaka akiikirira mubaka w'abakyala ku district eye namba eyabaka 16 tubeera tugipakinze bali kyakubiri. Tetwetaaga special interest group akina bavubuka akina balema akina bakadde eyo ne namba teyetaagisa bali completely useless. Kyakusatu tetwetaaga kulaba minister nga MP akina bala Museveni alonze minister mbu agenda direct mu parliament tekisoboka kuddayo kubaawo. Our MPs bye bino ebintu bye tulina okutakolinga olunaku olwaleero bigende mu kugoba bana Uganda botye eggwanga bwe lirina okutambula. Lwaki obeera minister tenobeera member of parliament? Kyakubiri teri muntu alina kufuna misaala ebiri mboli speaker toli MP who said ogenda funako gumu obuvunaanyizibwa bw'omulimu gwe bweyongera tujja kwongeramu akasente nitugenda funa misaala ebiri. Kyakusatu eye namba ya parliament tubeera tumaze okugikendeeza bali abaka 5 37 olunaku olwaleero target ya abaka 15 leta abaka 15 bongeze facilitation okutuuka mu districts ezenjawulo oba okubongerako olugendo luwanvu bongereza amafuta bongere ne service as simple as that omusala gwabwe gukuume nga gwe gumu. Mu bufunze tulina okutereeza eggwanga lino bwe tutyo ate engeri gy'osobola okutakolinga mu bino ebintu bya Museveni byaleeta olina kumutunuza mu ange eyo kubakkiriza gaana yakola demarcation of constituencies ng'akimanyi yeetaaga abantu banaamuyambako kusigala mu bukulembeze okumanipulatinga buli kintu kisemateeka nga bw'ayagadde nga teri amukuba ku mukono. Ze zino sente z'olaba obadde okimanyi nti parliament essiga eriteekeddwa okuscrutinizinga amasiga amalala gonna lyessiga nga budget yaayo tewali ajogerako. Parliament eyina eddeetu okweyisiza sente nga bw'eyagala nga teri agigambyeko ekyo obadde tokimanyi. Tewali agisalira sente ze yeeyisiza bakeera ku makya ne batuula ne beeyisiza sente nga bwe baagala. Parliament ya Uganda ye business. Uganda webanga business nga Museveni yagitwala yakwata business n'agiteera abakozi nga baddembe okweyongesa emisaala nga bwe baagala. Siku sente meka business zeyingisa wabula okusinziira ku bo balowooza ku sente zibateekeddwa ofuna. Awo kye kizibu we tutubiridde ng'eggwanga vidiyo eggwa bweti tuteekeddwa okusootinga ekizibu kino very very fast. Nkiddamu mu bizibu byonna bye tulimu ng'eggwanga kino kye kizibu ekisooka. This is the very first problem n'abatuula wano. So mu bufunze gwalina obusungu ku ligimu ya Museveni buli muntu atuula wano tandika okumwegendereza. Tulina okutandika okusootinga abantu abatuula wano very very fast. Nze maliriza bwe nti 226 wano wakulu. Nkiddamu 226 mu protest vote wano wakulu. Saluti.